Buli lunaku oluyitawo kayungirizi w'ettaka Muhammad Kamoga owa Kamoga Property Consultants ebintu byongera okumubijjira oluvannyuma lw'okulemerwa okuddukanya obulungi emirimu egya kampuni ye eya Kamoga Property Consultants mu kiseera ky'abadde addukanya ensonga z'ettaka. Kayungirizi w'ettaka ono kkooti y'Entebbe eyisiza ekiragiro kya Mulabaka Mukwate ku nsonga ezeekuusa ku bukumpanya bwe yakola ku nsonga z'ettaka ery'abatuuze erisoba mu yiika ebibiri erisangibwa ku kyalo Bukaaya ku luguudo lw'Eggaluga mu bitundu eby'Entebbe ng'omulamuzi w'eddala erisooka mu kkooti eno Lilian Maziwe yayisiza ekiragiro kino eri Kamoga ono oluvannyuma lw'omuwaabi wa gavumenti Paul Byamukama aheebwa okakasa kkooti nti guno mulundi gwakubiri nga Kamoga alemererwa okujja mu kkooti okwewozaako ku misango gino egimuvunaanibwa ng'abalimbalimba nti mulwadde era yaweebwa n'ekitanda mu ddwaliro ly'e Nakasero ensonga etamusobozesa kubeera mu kkooti newankubadde nga kkooti eno yakola okunoonyereza n'ekizuula nti Kamoga ono yali agibuzaabuza era byonna byali bya bulimba. Today here in court, both parties have availed documents, medical documents from Nakasero Hospital. The accused counsel has availed medical documents dated the 25th of September and alludes to the fact that the accused person is unable to attend court because she's, I want to say, very ill. In reference to a recommendation by the hospital for sick leave of 4 weeks, the prosecution has also availed medical documents, certified medical documents from Nakasero Hospital as of the 25th of September, which we have all reviewed. Council, you have seen the copies. I have noted in concern that the certified copies that have been availed in court do not include the medical document that has been availed by the counsel for the accused person. Be that as it may, the medical document that has been availed by the counsel for the accused person dated the 25th of September 2025 is not certified. And for those reasons, I am inclined to rely on the documents that have been availed by the prosecution, which are duly certified and clearly indicate that the accused person is not in any danger. We cannot agree that the accused person is a patient in Nakasero Hospital, however, there is no danger in regards to his sickness. For those reasons, since in the last hearing, criminal summons were issued for the accused person to appear today, I'm going to issue a warrant of arrest in that regard. Let the accused person appear in court, and if there is any issues in regards to his medical condition, if he's too ill to that extent, the court inform court in that regard. Kamoga ono avunaanibwa emisango ena omuli ogw'okufuna ssente ng'atunda ettaka ly'abatuuze mu lukujjukujju, okukozesa ebiwandiiko ebijingirire nga yeefudde nannyini ttaka mu biwandiiko bino bye yeeyambisa okufuna ssente mu ttaka erisoba mu yiika ebibiri ery'abatuuze bwe yasenda ebintu byabwe ate nabo n'abagobako nga kati ensonga lunaku oluyitawo zongera okumwefuulira. Mu kkooti y'omulamuzi Edgar Tebe yeyita eyatuula ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omwenda omwaka guno, omuwaabi wa gavumenti yalaga nti Kamoga Muhammad nga yakulembeddwamu bannamateeka be abakulemberwa Brian Tindyebwa baategeeza kkooti nti Kamoga ono abadde mulwadde muyi ku kitanda mu ddwaliro ly'e Nakasero. Kkooti kye yanoonyeza n'ekizuula nti Kamoga newankubadde yali mulwadde naye teyali muyi nnyo okulemererwa okujja okulabikako mu kkooti okwerennemba n'emisango gye. Ensonga za Tindyebwa zino ze zimu ku ezo era ezanjuddwa olwaleero, kyokka nga kkooti mu kunoonyeza kwayo yakizuula nti Kamoga ono teyali mulwadde muyi, naye kwe kuteekawo bannamateeka baayo okunoonyereza ebimu ku biwandiiko ebireeteddwa mu kkooti y'omulamuzi olwaleero. Kikakasizza nti Kamoga ono mu ddwaliro yayitirayo buyitizi wabula teyaweebwa kitanda nga ye bwe yali ategeeza kkooti nti yali muyi nnyo, ekiwaliriza omulamuzi Maziwe okwongezayo olutula lwa kkooti eno okutuuka ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Ekkumi omwaka guno, lwasuubira nti Kamoga ono ajja kuba afunye ekiwandiiko kya Mulabaka Mukwate kimuleete mu kkooti. He talked about the doctor. The doctor has not come. Yes. The letter that has come from the hospital, they're just going around the hospital all the time.
reads, we acknowledge your court order dated the 24th of September 2025, referring us to obey medical records of the subject matter patient. We wish to confirm that the patient visited our hospital as an outpatient on the 11th of September and has returned for review today, the 25th of September 2025, as recommended by the attending doctor. See attached certified medical records to that. So can we now understand each other that this whole certified thing that you did includes the 25th? Yeah, it is not included in computation because although the letter was written on the 25th, that's why it's giving you. But we have a report. We have a report, Your Worship. Court has noted your report and have put it on record. Yes, Your Worship. That is duly noted. Yeah, very good. Very most of that. Your Worship, for purposes of his satisfaction, he can still go ahead and verify. If he has doubts. Okay. I think I can proceed to give my ruling counsel. We have some few The last point, other issues. Yeah, there is a last point he talked about regarding the ensonga za Kamoga buli lunaku oluyitawo zongera okumwewanisa emitima nga waliwo n'omusango ogw'okunyaga ku batuuze yiika ezisoba mu 2 ogukulemberwa Peter Bibangamba nga nagwo gumutudde mu bulago.